Yes mukasi akantu olekede kyalweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekkaanye tesoina 5k anoonye nange ndaba nnyina naye anoonye kubanga alina n'olugezigezi Okay. Anna, tuli kudda ku ssomero. Kozi leero mmeka? Leero 16. We are 6 days late. Baddayo nga 10. Isaac. Wanchi? Esi foto gitidde. Sijitidde. Okimanyi nti mwesi foto mulina nnyo bipya bye musoma. Gyebiri ebipya bingi. Gyebiri bingi. Nga naye bagenda bisetinga mu exams. Naye basetinga nnyo senior 3 ne senior 1. Naye ng'omanyi nti olina okukwata byonna obisse mu mutwe. Ebintu by'osomye byonna ebya for classes. S4 ne S2 basetinga 10%. Kati ate tomanya which area. Tosobola tomanya nti banasetinga wa kati kitegeeza. Olina obiteeka mu mutwe. Yes. Kati kitegeeza bannaaye. Kikambwe. Nenze tusuubireyo bonding points meka. Sisobola bagamba points za kusuubira kati. Ogenda tugamba ddi? Simanyi kuba kati tulinayo testi koziko nga tumaze okukola testi eyo gye tugenda okukola nga mumaze okwetestinga. Kikambwe. Time runs so fast. Now we are in S4. Birabye? S4 budde budduka mangu. Nawe twa nti budduse jo juzi wano tubaddemu S1 nga tufuna walizi uniform sweta biki kati S4 iringa time travel. Anaki just ayagala byakusoma katayinza nyegawo kigambo naye nga jasabirako candidate. Sabirako candidate. Kunyumiza ki? Nyumiza ugenda kukola subject eno. Era titezituuka. Bannaye bulira jasi byabuuza omusomi. Nebuuza byebyo bituufu. Simanyi gundi kijjakola wa arts wa science. Ebyo like okuchuzingira mu form 5 neze art. Wano basuulako jasi mu fomu eri waggulu mu HS gy'ogambira ebyo mbu Hegi stroke literature nze mbadde siriiwo mbadde manyi wa senior 5. Wooli mukwano olimba? Mbadde siriiwo mbadde wala. Bannange Isaac mwesonga mu vaaka. Nange neesonze vaaka. Lwaki kyekyo osinza okwesonga mu vaaka? Kyekyo osinza okwesonga mu vaaka? Njagala holiday nga mpanvuko. Awo nkozi ebaera ya bbanga ki? Era si nnyo. Eba mpanvu ku myezi nga 3. Are you for real? Tegiwera Isaac? Ziba nga 3 oba. Naye munna anti
bibanga myezi 2 and some weeks, but of course obimanyi bye twagala okukoleramu eyo holiday empanvu. Ekisooka ki? Kisooka surprise yange. What surprise? Oyinamu surprise. Kati esi surprise kubanga olayika ogimanyi kale ogenda yiga emmotoka. Tewali kirala. Ate oluwummula tutandikirawo. You learn driving. Bonaaba nga totidde driving 2 weeks mwezi gumu zikumala. Driving school. Afune permit. Olinayo surprise endala. Bagamba. Wanje? Nyakyenerabi. Bambi weerabire. Surprise ya gondi. Esuuti. Oyagala kwambala ku suuti. Bakube ebifaananyi. Kwa ipeke. Oyagalayo photoshoot kwa ipeke. Ng'oyambadde suuti. Naye teri kye nayagala ku Namugongo nga butaba na plum party. Gwe tomanyi kye bankolera. Gwomanyi ezo plum party osobola omwana omutegekera n'obukadde obubiri nga bwa plum. Anti ayambala emirundi nga 6. Ayambala essuuti n'ayambala simanyi eza dansi, simanya culture, simanya biki. Bannange Mukama nawona. Era ye essuuti bulungi nnyo. Bajja gireeta aba Hosh Fashions ng'eva Turkey bulungi. Because which color do you want? Black over and brown. White. Black over brown. By the way, brown asobola okunyumira ne cream asobola okunyumira ne black. Bakube ebifaananyi. Teri prom. Teri. Wow. Dedication yokka gye baba nayo. Nkozi dedication muba mu uniform zammwe. Muba mu uniform. N'abazadde tetujja. Abazadde bajja. Ku dedication. Ebaawo third term. Third term. Awo tujja kujja tetulina buzibu. Third term. Tujja kujja. Naye at ko tulina ku dedication lwe tuleeta success. Success weba. N'abamu bazireeta before dedications. Third term. Mannaye Mukama atuyambe. Byonna bitambule bulungi bannaaye. Amina. Manyi mu planninga nga munnaye naye nga we believe we've come from far. It has been a long journey. So we believe nti Katonda ajja kibaamu. We are going to succeed. With God everything is possible. Katonda arwana nammwe ne muteekamu amaanyi. Kati naawe teekamu effort. Nakusaamu. Yes. Just omwana muweeyo ku bugambo obumu inspiring. Nakulabye oli active mu ba Valentine. Tutuuse ku mwana wano obeera ne jjajja Semanda obuuza ebibuuzo. Tutuuse ku mwana waffe. Wenna osirise oyagala ettaka likumire. Oyagala ettaka likumire olwo tutuuse mu byamagezi. Mannaye Rose. Nenatumirako bonna abatulaba. Bonna abatukwatiddeko ku luno olugendo. Nentumirako Mami Susan Sempa. Mwebaza bannange yebale kubeerawo. Nentumirako Jasi. Jasi. Justin Nagawa. Justin Namubiri. Oyo Jasi Namubiru akoze eki? Nze sirabawo kye yakoze. Bane Isaac. Sinalaba kye yakoze. Tumira Mami Christine. By the way, Mami Christine ne mu kugula laptop yatudduukiridde. Tweyanza nnyo Mami Christine. Yes. Tumira Mami Christine, tumira Mami Agatha. Mami Agatha. Ebungereza savings oyina engatto yakuweereza engatto. Mami Christine Nagawa neyanza ne Agatha. Ne Agatha. Mbatumiddeko mwenna Mukama abakuume abawe kimusinga okwagala. Nentumirako na buli omu yenna atukwatiddeko. Tumiddeko abatiimu Shifa bonna gyonna gye bali. Nga sibamenye mannya bonna. Tumirako omukyala Penny.
era naye yatudduukirira nga tubbiddwa nga batukubye kalifomu wano jjojuzi bannange mwebale kubanga embeera teyali nnungi soka otumireko anti Penny kwaba batudduukirira wano etwadde ku poliisi nga batukubye kalifomu kwali kuba amanya olugero ku last minute n'abaako kyatuyamba olaba ezo sente ze batujjamu abo abapoliisi nga batulimba mbu bagenda bikwata kyokka nno sente yazituwa zaali nnyingi kyokka tuli mu buzibu naye era baagala sente ogiyize ensi bantu si bambwe sebo ne batugamba singa tubadde bagagga bandi bifunye naye engeri gye tuli baavu tebajja bikwata singa kyokka nga netubiraba ne wano webiri ebintu byaffe biri ku William netubeeragira nobalagira nti bana ebintu byaffe batute bibino bidda ku lumu we bidda ku William naye singa mubadde babbye bagagga twandibadde tubayamba kati ebyo bikuyigiriza ki mu ggwanga Isaac kola nnyo ate gwe Isaac oyina opportunity nti osomye ovudde buto you've been close to me nganze mami wo olabye kye bayita nkoze okulyamu olukwe baluyita batya olabye kye bayita betrayal nti omuntu abantu abakuli okumpi ne bakubetrayinga kale you've got a chance okuyiga ebitabo ku ssomero n'okuyiga day to day life ensi bwetambula okuyiga business world okuyiga abantu characters ez'abantu ez'enjawulo ofunye omukisa ogwo nti obadde ne mami wo ng'ate ndi friend wo n'oyiga okukola n'enkuyigiriza business world kyova olaba I don't expect you okunswaza era nkwebaza nnyo at least because like mbedde open nenkulaga ensi wetambula ku ssomero n'ogenda n'osoma ebitabo n'oyiga obulamu bw'ensi n'omanya emikwano kyeki n'omanya abantu enkwe kyeki n'omanya obulamu ensi eno bweri unfair kitegeeza nti bw'oligenda out there mu nsi eno at least to a certain percentage of course tebiyigika kubimalayo tosobola bimalayo mu ssomero tetuyiga byonna ne tumalayo naye okusoma tekukoma tobanga jase yakoowa okusoma kubanga okusoma tekukoma gwe bw'oli evaamu n'ogaa nti nze nkooye okusoma n'okuyiga nkooye okitegeera kuba tutubuulirira n'abatuuse okuba bajjajja baffe ate nabo ne batubuulirira kitegeeza okusoma kuno mpaka bw'ova mu bulamu bw'ensi everyday tuyiga everyday tusoma kati nga buno obuvidiyo bwokola obwa Hope Shifa Entertainment Hope Shifa Inspiration obubuulirira gye buli bulungi nnyo Hope Shifa Entertainment YouTube channel buyigiriza like era abantu abali singa oba osobola n'otuula n'olabira ddala okutandika ku episode 1 kuba kimanyi bugenda beera nga butambula paka ku episode enaasemberayo ddala bujja kuba butambula omuntu anaatuula n'abulaba kyenkakasa tajja sigala kyekimu kuba nange nalabyeyo kamu naye bannange kali kankutteko nnyo nayize bingi kaliwo akasinza okukwatako waliyo kano oba kaliko part 2 kana akagamba like I own my mistakes so tell me my mistakes kubanga nze agenda correctinga mistakes zange tell me zigambe nze lwaki mistakes abantu abasinga ekyo kyebakola kyennyini bw'okola ensobi agenda n'agamba omulala instead of telling okugamba nze bw'oba onjagala lwaki oba toŋŋamba n'enkyusa kitegeeza omuntu agenda ng'akulaalaasa eri kubanga kati nze Isaac era bw'okola ensobi ndi lwenkubira Sarah mukulu wo mugambe mbu Isaac yakoze ensobi because I love you I talk to you sometimes people hate me for that naye ate abalungi they love me more because man kugamba mistakes so because nkyakwagala njagala tutambule nze the moment I stop telling someone their mistakes it's that kiba kitegeeza I'm done so kati mistakes za muntu anakyusa atya nga tozigamba ye yes so we talked about that n'ebirala bingi yeah so kanekira waliwo abaana abalaba osoma nabo nga tebali exposed right nga bw'obadde exposed nti I'm feeling nti education gy'ofunanga zimu eri wide yo yes ng'ogyeko eby'ebitabo ate nekirala bakutaddeko amaaso
like at least I'm sorry but kankozesa ekigambo kino nti at least obeeremu ku project abantu ze batangambe nti you see Shifa we told you abantu tebeesigikwa at least olulimi lubeere different tuwininge when you win nze sina kyenkubanja nti Isaac asoma ombulire kalina okitegeera nze kalina eyange bwe mba mpulaninga ogizimba omanyi gyegenda okuba ne mu bbanga lyenjagalira n'engeri gye they have laid strategy on how okitegeera kati byosoma si kubanja but oyina batooba abakutunuulidde you have oyina omuzadde akutunuulidde naawe obulamu bwokuba obulungi nze woba obulungi lyessanyu lyange ne bwoba obulungi nga biyamba gwe bibyo that is my happiness okitegeera tobaako na pressure mbu nkubanja siina looni gye nkuwola but performance ye ennungi mu nsi n'obeera ne discipline n'osoma na bulungi nze awo mba mpangudde so kati jasi yogerako eri omwana kuba mpulidde oli mubatumira laga omugaso gwo lwaki bakutumidde jasi zino ensonga si za mulondolondo zino si nsonga za mulondolondo naye nkozi naawe ate okyetagwa omuzadde it's okay nagamba kimu mpa school fees naye Isaac omanyi gwe engeri gyemmanja jasi jjukira luli we yajjira nga etumugamba yogera nkozi nsigalako ya ojjukira we yajjira nga mugamba yogerako eri abantu nga abula kusima ttaka aliyingire nyanage olumu abantu beetaaga okulangiramuko nga yenna yebwala akwata omumwa akwata amaaso aguluma oba yali yeetegaani kati era munaye wembulwa gwentemako ekigambo nga nkitemako ggwe nze mbeereraawo maama tune twamugamba asabeko eri Katonda naga atayagala kusaba simanyi tamanyi omuntu omukulu nga n'abaana abato ogamba ani saba n'asaba ne Little Hope asaba ne gwe Little Hope yajjewaka n'akagambo mbo oba nze akakozesa nnyo sebaabeerawo naga kagamba ng'alabye nze oba nze akakola kyeka nze akakola akagala olwagala baneera era ayise taata ne tutama okuyakedde bukeezi kumakya ate Isaac naye bw'osobolanga okuyamba abantu yamba abantu be nice to people okitegedde bw'oba n'engoye ennyango osogabako olumu omulala talina kyayambala okikolanga kuba olabye nti abantu abalungi ate babaayo abantu abatuwadde ku ssente zaabwe nga tetubamanyi tetubalinaanangako tetumanyi na lwe tuli balaba nga tebatumanyi natumanyi exactly so mu nsi eno it doesn't cost you anything to be nice okubeera n'omutima omulungi ogwa ddala tegukoleka nno si mwangu naye be nice be humble enviireko ennaalya right naye twebaza Katonda olw'okuba nga akyatuwadde obulamu akyatukuumye tumwebaza nnyo byonna ebitusumbuwa birifuuka history bijja kuggwa birituuka nga biri mbyayita omanyiza waliwo tuyita mu bizibu ebingi ennyo nenkyeteekamu nti Mukama ali kumpreparinga bugagga bwange ngenda okutuuka mu bugagga bwange nga ndi strong ng'ebisinga mbirabye nga okummenya omutima tekikyali kyangu nga ntegedde enkwe ababbi obukuusa so sometimes nsobola okukaaba nenyiga nnyo naye neŋŋamba God is preparing me for something ngeno kituukamu nga mmanyi how to handle like engeri gye nyino kihandolinga
excitement, anzijamu excitement, anzikakkanya to be a better person. Okitegeera nze bwenti olumu gyembizza neŋŋamba nti kati ninza oba nkaabira buno bumashini kati mukama ali kunjigiriza nti woba tomanyi woosobola kuuma laptops 5 ne bukamera 3 bwoba tomanyi we babikuuma kati onaakuuma otya nga bukedde olina laptops 2 kati mukama ali kumpreparinga nti ngenda okuba ne laptops nga 20 nga mmanyi bwennyino zikuuma nti nga tuzimbye production house tulina cameras 10 ziri wali mukama ali kuntegeka engeri gyennyina okubikuuma mbeere nabyo nze bwentyo bwendowooza bwe mba seerimba kituufu ya olumu ekintu gy'obizza n'okkakkana Isaac onfuna oweegomba eri naye toliiyo tomanyi kiriyo abaliyo tebatubuulira bubuulizi naye nayo kitokota for example nti n'otuula ne mamirwa gyati naye n'akubuulira challenges eziriyo biralamu oyinza omaliza ogamba akatuddeko eno ewaffe mu nsi yaffe oya Hosh Entertainment oba oyinza ogamba osanga yo ku Hypeke naye nayo weegombayo kuba si gy'oli naye nga maybe n'oba nga gy'oli nga nabo balina challenges nga batudde zikugamba ogamba kanwane n'ezange ate olumu Katonda atuwa ebizibu nga tubisobola depending bwe bijja weeyisiza otya weehandolinza otya Katonda tasobola kuwa kintu era kyotasobola kyova olaba bijja mu layini yo bw'okeera n'osonda obusente n'ogula gadgets kitegeeza wakeera n'obisobola obigula kati era abikuggyako ng'akimanyi era ojja sobola ajja kukukolera a way of getting others but oba olina by'oyigiddemu era in a due process. Mamirwa gyati waliyo ekigambo kyatera okukozesa waliyo oba twali tutuddeawo oba ne Fahim oba nani n'agamba nti olumu tusaba Katonda obugumiikiri like tubeere humble like Katonda n'akuwa situation takuwa buwi nti oba humbleness nti ofuukirewo humble right there and then naye akuwa situation okumakinga humble omugamba nti oba Katonda njagala endurance oba njagala onfuule strong njagala mbeere strong tagenda kuwa strongness agenda kuwa situation egenda okumakinga strong kati wasalawo either situation ogiyitamu ofuuke strong oba ogivinga up osigaleyo ng'oli weak kale kyekyo kati nze wenkijjukiramu awo naye tufuna bizibu ki kati sikyasobola naye Isaac nga wazirise jjo juzi wano ku lwa Caliform n'okwata omutima n'ogunyweza n'ogamba mami nfa naye bannange omuntu abitukola gwe manyi okaabya okuva ku mutaasembayo ate omuntu abitukola oli faani wange ondaba buli lushi ojjako n'olaba okaabya omutaasembayo mpaka ku mukulu asembayo your days are coming ennaku zo zigenda kujja tukaabya emyaka ennaku zo zijja your days are coming. Isaac yakugwa ku tiles n'akwata omutima n'agamba njabika gubuukamu nfa ne mugamba be a man stand up ne mugamba olaba weebase banjera n'onkubira the same day n'oŋŋamba mami siina bitabo n'ensooka nsangula amaziga n'enjogera naawe n'enkuweereza ebitabo n'emmala n'enziramu n'enkaaba that very place weebase ng'owuli omubiri gwonna gwokyo yagaba kuyiira amazzi so kyova n'agamba stand up tunoonye solution eddako what is next but tujja kuwangula nina okukkiriza nti tujja kuwangula lwakuba olugendo olugenda ku buwanguzi si lwangu ate era story eno ekuwe kyoliyimirira one day kikuwe ekyokunyumya okitegedde olaba n'abantu abayimirira ne babayita nti for example nze nga yebakeera ne bampita shifa jangu oyogereko eri abaana babatikidde blabla
togenda kufuna storage onanyumya n'abaana abo bw'oba toyise mu bintu bye tuzze tuyitamu ontegeera tojja kuba na lugero kati mukama atukolera olugero lwe tugenda okwogerako nga tuli mu buwanguzi nze obuwanguzi bwaffe mbulaba very soon we are going to win oba tunayitawa oba tunawaganyawa oba wanajja mu kizira kisa n'agamba Shifa nkulabidde ebbanga okaabye ngamba nze nyambye ntya nkuyiseeko wano okitegeera kati gwe engeri mwenna mwaliwo nga mutudde engeri oyo Phantom wa TikTok bwe yajja n'agamba nedda Shifa tuggulire laptop bwamanya bwe yajja mu mboozi yange yalimu wadde nga tukipulaninze jamuwa wano oba batya oba Katonda alituwa muzira kisa oba tulikola ne baleeta Katonda natuwa business ne wajja business ennene nga eriko akasente simanyi batya but tujja wangula kyenzikiriza ate ffe mune twattaani twakiribwako kinti ffe era forever mwaka ku mwaka maziga baani bwolabye tukosezza nti mu lugendo lwaffe gwe just kyotereza lugendo lwokkuba oli omwoyise kituufu n'olekamu omukululo omulungi oba ddi oba batya I don't know how I don't know when but we shall win someday tukanye kukola olaba bw'obeera ku luguudo luno nti jamu akutte oba ojja tuuka gy'olaga bwe kikulu butavaako butojja tuuka gy'olaga ng'ogambye jamu akutte kanveeko mpaakinge wali but sigala ki kati n'obulamu ebanga bw'osanga jamu n'osanga ekkubo balizibye n'osanga ebisiriiko n'osanga ebinnya n'osanga ebiki in fact life eringa biguudo by'e Kampala nti tebiri straight osanga tuyinza oba ntukyagamba jamu wali ne tusanga nga baluzibye naye ngeno tebakuwooninze nti maaso weetegeke olumu tebakuwooninga olumu kawooninge okasanga wali kizibu nfo kye bakakuteera ewala weetegeke oba ofune ne ka shortcut k'omanyi wennyini ewali ekizibu ky'ogenda osanga era we bateeka warning ekyo kiri Uganda wano so kati that is life tewabaawo warning olw'enkya tetulumanyi but tetuggwamu ssuubi tusigale nga tusuubira tutambule tujja kuwiininga ate nsaba Mukama atukuume tutuule tugambe nti naye mumanyi twejjukanye tugambe nti yeffe abali wano okitegeera aye teri kintu kinyumanga ng'okikoleredde kye bayita okuba n'olugero ng'okikoleredde totutte byabalala mu bubi tokumpanyizza mu bubi tolumizza balala n'okikolerera mpola mpola kamu kamu gwe muganda naye ng'abantu batuleese tulina obulumi bungi naye tuliwona bwe tuliba bakuwona Mukama ajja tuyamba so tuzze leero lwozze ku ssomero enkyokeera mu kiraasi ya S4 that is a new chapter chapter nayo ndala but teachers bapya oba okyusizza sikyo like but teacher be mwatandika nayo senior one ba movinga namwe paka senior. Are you for real? Kati ne ba teacher bagenda namwe ba movinga paka senior 4. Are you for real? Ne ba class teachers we but nabo mugenda nabo bakola bano ba teacher we baba basomesa senior 1 bagisomesa paka senior 4. Kati ba teacher bawatandika senior 1 neera kati boyina paka senior 4. Kyonga kirungi senior 5 nabo ne ba movinga paka senior 6. Kyonga kirungi mbadde sikimanyi baba agala like mubeere ate nga tulina mwabamanyira nga mwabamanyira ate baba nga bye basomesa nga like olina omusomesa like asomesa nga tubitegeera just gwogenda n'ogamba class teacher ne bamukyusa oba ne balaba solution gye basobola okukola kubajjukira tebakuba amiggo kati yeyo yoka solution gye baba nayo
okuva bagenda kola essomero tebakubanko miggo ate misango ki gye wali okozeeko kulekana mu kirasi ate nno egyo emisango sifa n'abamu sifa abagikola naye just bwe basanga nga muwoggana nga obabawa punishment eba kirasi namba kati ne babawa punishment eti punishment just bayinza okufulumya oba ne bakwebasa wansi ne bagamba nti temwagala kusoma mwebake paka preps weziggwako naye okwebaka on the floor floor batwebasaako omulundi gumu gukka and that was senior 1 naye kati mweyisanga bantu bakulu tuli bantu bakulu tebakuba misango tebakuba naye bagaba zi lecture eziruma ezikola ki eziruma like we bagamba kubuulirira like can even balinanze basobola okubuulirira n'okaaba just basobola okubuulirira n'okaaba ate ekyo nkyewuunyiza mbu mumuvinga ne baticaazi bammwe muvinga nabo kuziko kati bagabe bagaseeko just batica abalala ku buli subject bajandolinga babiri bateachers babiri ku subject emu. So you have many reasons to pass with flying colors. Olaba kibebi kiritoho. Just wagano sala ko mwana ngo obuviri uli obwa red. Achi? Tumulinda awezo omwana. Nedda naawe bukula like bwobusala era obulala bujja. Obusala just obugirako n'obukomola waggulu. Era bomala esifa ebintu biri byonna bizza. Mwechesi tujja kukyusa. Would you love to go back to the same school? Somero ddungi sibbi. So tetujja kyusa somero even in senior 5. Inshallah. But still ebintu ojawumula nabyo. Njawumula nabyo S4. Byonna keesi mifaliso. Obodda nabyo. Waliyo keesi na mufaliso. Buulirira ku mwana. Nkozi bosi we kati amutyo mulaba mukamwa. Iwo. Percentage. Bosi we. Ate omubuulirira percentage. Tekisoboka tebiweddeeyo. Kale musabire S4 tugiwite bulungi. We need a prayer, a word of prayer. Seriafo. Yes, nkozi bannansubuga bammamba. N'abemmamba nno bangi nga naffe ab'enkima we tuli abangi. Omanyi mu lunch time jamuwe nakwata ku makya kati bamaze oli abamu lunch bali kuddayo ku offices. Adnaddamu nakwata obudde bw'okunnyuka. Isaac ndoza kati wayigayo tokyabula. Nayigayo. Neruli nga tugenda okukola practicals za gundi za videography. Ebintu fe ababyegulira
batuwa pass out ne tujja eno ne tubigula. Twabigula mu town. Mwembigula wa? Mu town. Eya wano. Wano byali tebiri. E Kampala. Twali tunatuuka e Kampala. Nga mwanyumirwa. Kati buli omu yafulumanga ne mukwano gwe. Mpaka mu kibuga e Kampala. Ne tubigula. Mwalinya taxi kujja mu eno? Twalinyawo ka boda. Be baba wa transport? Transport jukira wansindikira ssente. Ne nkugamba ezibulako ne sala naye nanteerako. Nemugenda mu Bernard eyamfunira kamera. Nafunira kamera? Gyokwasa? Nakoze. Wow! Byanyuma byo. Katulinda results. Kozi success card yagala ziteze bipapula bine biyimba tululululu ng'obuyimba bwa ice cream. Byabawala. Abawala bagala success eziyimba. Babyagala eziyimba ezibaako ebimuli. Even in secondary. Wala imu yagambye mami shifa mukulu naye bamuwadde ekiddole ky'abaana abato. Bwe kagambye akasiru ako kefuula ka gentleman. Niyo manyi yeefuula omuntu omukulu. Bannaaye Embeera oliye bambi muntu mukulu. Kagambye bampadde kiddole ky'abaana abato. Ekyeza nadde nkyewanyisa nga takirabawo. Ye hani adda akyagala naye wamugaye kyabawo. Ogawuzi. Jase nandabikidde okugulira kaadi eyo eyimba ey'ekipapula. Akaagibu. Kasiteebaamu ssente. Kati gikwata nti obuyimba bo naabukola oti. Kati nno nze nzijukire twasomera anti byebyaliko. Kati ng'abaana olunaku twagenda okukola ebibuuzo bonna ne bazibikkula n'osooka ompulirira mu ddoomu. Eno eyimba kayimba kano, eno eyimba kali, eno eyimba kali. Kolabo. Ne bukola kolabo kituufu. Ng'ekiri muli ziyimba mbu mpaka ziggwemu. Dedication de luba lwa basabira. Sooka mu service namba. Nebiba binyuma teba preaching. Tebaayo preachinga teba preachinga nnyo. Just luba lunaku lw'abaana kwebaza ku bazadde kunyumya bye bayize mu ssomero. Tujja kubeera Mukama atuyambe. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwakumukumu bwotona bu surprise ekisooka
wabula nnina si ku bino by'okola mwana gwo nnina by'otunula byankuba wabula nnina si ku bino by'okola mwana gwo nnina by'otunula byankuba kale Isaac atuuse. Isaac, wanje tetusobola kgenda n'otwalayo bintu byo n'olyoka odda wano eno. ewa Wano wemwegera wemwewandiisa no reporting. kisoboka Sooke tutwaleyo ebintu byo nenzire eno tudde eno. Tukuleke nga we reporting yeah. kale. Kuba osinga oyimirirawo. Tukutwale but you take your stuff there, then you come back here. Bwe kiba kikkirizibwa. Kikkirizo Kubanga in the next jamu agenda kweyongera okusukaawo nga okuyitawo. gete eri maaso Geteri mbadde manyi mbuzi anti engiyiseeko. luli eri twagiyitiramu eno Eddi akasiyitiranko mwegee twagiyitiramu nvaako. eno baali bagikola Baali bagikoze ki? baali baligikola Saaliko. Simanyi kati awo yakuleeta. naye ezo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoze birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobugoye butuuka omwanono naye wawo bubwakibwate bupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nnina si ku bino by'okola mwana gwo nnina by'otunula byankuba wabula nnina si ku bino by'okola mwana gwo nnina by'otunula byankuba wasoma wakenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga gw'osoma nze hitila musoli nga gw'oli ku nze sikugamba bye njagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanneemu kanabiri mwana gwe gye kunzita kanneemu kanabiri mulenzi gwe gye kumenya wabula nnina si ku bino by'okola mwana gwo nnina by'otunula byankuba wabula nnina si ku bino by'okola mwana gwo nnina by'otunula byankuba nabyawo Isaac omufaliso nga gubadde walala. na sikyesiga bantu kasiguleka ngutereka n'oli patron yabunterekera Kyekyo isaani. Bagibba oli ayinza otwalamu omupya. nawandikako erinnya lye ate nagula ebolingano singa gwe wabyokoze Kati ate nokutuukako gwe mwenyini omugamba wabula guno gugwo kandeke kwesibako kati ate tolina bw'ogenda obagamba nga bo bala reporting. tosobola N'obagamba mwenna mugende nga mundaga obuliri. kati oli omusanga yaze buliri bwe kale osobola ogamba patroni n'abakkiriza bonna ne bakulaga naye oyinza ogutuukako nga gwakyuse Nga gwe kennyini gwamugamba I'm sorry. guno gugwo Biweddeyo by'olina okuteekayo. biweddeyo Kansesezza mbu sikyesiga bantu. yiyo simu yiyo No phone at school. Kale nsanyuse nga bakwaza. neera nzi tebanjaze nnyo
Anti neeyisa bulungi ku ssomero. Sirina akola criminal record yonna. Naye ne ba criminal tebasoboka bannange. Kale ate bebasinga okwaza bebasinga nozireeta. Kati communication nsobola osaba omusomesa essimu. Tobulwanko ssimu ng'oyagala okunkubira kyali kibeddewo. Kati akajanja kaba kaaki. So, we'll take you back. Gwe muno olina nezi shortcut. Ngenda tambula butambusi wanene. Naye ate wetudde ofuluma ki tetukutwala. Si eri ku gate gye eno ku gundi. Ebyoku gate twali tuleese gundi. Twali tuli ku byoli student waffe omupya. Kati oyingira wali okay. Kale. Ate nabyo bamaliza batusindise eno. Nabola batagenda. Tanafuna kasente. Ngambye ono nga tasiibula. Ngate banne bali mu kirasi. Kumbe bambi. Ayimiridde awo tabitegeera. Ne bw'omuggyako ebyokulya byonna byayina naye n'omuwa omusimbi. Ndaba saawa. Just kwata. Yo pocket money mitwalo 10 kekkereza. Neyanza mama. Kozi nagambe nokugulirayo ki? Esaati. Esaati ya mmeka? Yes, ati kitundu. Nkozi kugundi wali nkozi bakusabayo omutwalo. Ewa. Ogwo ku reporting late. Late. Nesi sobina nti anagonsa. Oli omukazi nduzi. Simanyi. Naye ontasobola gonsaba kyemmanyi. Okay. Kati zino za saati. Kozi boba ogula essaati empale yo ya mmeka? Empale ya mitwalo eno bagitunde na nennina. Kale. Ojja gulayo essaati just oyongereko. Kale. Nyanza mama. All the best. Thank you. Kale kwata. Nyanza mama. Bye bye. Munnaye saving okukyala kwange kuzibu. Kitu. Okukyala kwange kuzibu. Kale ebigambo ebitusiibula. Bannange neyanza nnyo neyanzeeka. Bane oli smart. Thank you. Ngato. Eriwa ngenda baliseeko. Nine saati endala. Neyanza nnyo neyanzeeke. Bino birimu leero requirements. Naye case tujja kujja nayo senior 5. Bamanyi buli luwummulo otambula ne case. Kale siibula. Kale. Byebyo ndowooza neyanza nnyo abatugoberedde ababaddeko okuva gye tutandikidde. Mwebale kulaba ti mwerabya subscribinga kyekyo. Bye. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate.